Inside Story Uganda, real source of political updates. Ku kintu ekyo kyennyini kyaba ayagala. Ne bw'onookola otya ne bw'okola otya banne ne bamuwabula bano ne boogera kino obanga asiwa ensaano ku mazzi. Ekintu bw'abanga ye akiremeddeko akyagala ne bwe kibanga tekikola nnyo makulu ne bwe kibanga kiri ill advised. Mujjukira ensonga ya OTT tali nkyakola wano ye nange nengenda neetaba mu kwekalakaasa nga ngamba ndi munnayuganda ensonga ya OTT nange nkusanga munnansi yagiremerako Bank of Uganda ne mugamba bana ekyo nekikyamu, Minister of Finance ne mugamba nedda eno girekeeyo omusolo guno nedda mukyamu, ba advisor bonna ne bamugamba mukyamu mufu n'awaliriza empaka yingaga lwaki mumpabula si yeti buhabulwa n'alemerako n'awaliriza empaka solo n'aguteekako ne gunyigiriza abantu ne gwonoona mu bizinesi awo. Eventually n'alaba nti yatomera. Of course ntakasa yali akimanyi ne just kuwaliriza mpaka mungambako nga baani. Eventually ne babijjawo nga balaba nti kye balemeddeko kikyamu. Yes, eventually mwasigalamu element n'ekisinga kyonna embeera yatabuka. Kati waliwo ebintu byagenda n'alemerako n'ogamba naye kikyo ensonga eno ey'emmwanyi kuva dda ng'olaba nti agirinako personal interest. Mujjukira Pineti yagenda n'aleeta Pineti, omukyalo oyo Pineti takwataganangako na wadde n'akatono ku nsonga z'emmwanyi byazaakola. Ali mu bya construction zinaki nebya construction ebyamulema kupatu wakamuwa obumbi 600 okuzimba Lubowa hospital. Nikakati tumanyi kigenda maaso kuba buli bwe tugendayo tebatukkiriza kuyingira. Ne Minister wa Health yagendayo ne bamugoba yalina n'okusupervisinga project ne bamugamba tojja yingira wano ne weebuuza kiki exactly ekiri eyo oye Pineti n'amuleeta mu mwanyi. Abantu ne beebuuza naye Pineti ono yaani? Museveni yavaayo n'agamba nti Pineti ono n'ebyemmwanyi yali tabirimu nnyo nze nabimuleetamu ne tutegeera Pineti yaani. Naye ne tugamba nedda kikafuuwe tekijja kukkirizibwa ekyo. Kwate emmwanyi yamwanyi y'Abannayuganda ogikwasa omuntu tamanyi kikigenda mu maaso ebyemu ku nsonga z'emmwanyi naki. Nyendoza n'agamba kale nja balinda mu part 2. Yeno part 2 bakireetera mu rationalization. Fenga opposition tuze tugamba nti tukkiririza mu luzungu kye tuyita lean and efficient government. Government nga ntono, ebitongole nga bitono, abaweereza nga batono, naye ng'ate batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bali efficient. Okubeera abangi ennyo si kwe kukola munnaye. Muyinza okubeera abangi nga muli awo mu mbeekuulo mukerere nga temukola. Abatono abaweereza ffe kye tukkiririzaamu. Era nga tugamba nti n'ebitongole bino ebimu mu ntandikwa tebyali badde nawo naye yalemerako n'abiteekawo. Naye nga buli bwe gutyo nga tugamba nti waliwo ebitongole ebiri strategic era nga naye akikkiriza ne gavumenti ye. Kubanga nnyinza okubuuza Uganda Revenue Authority ekyo kitongole kya gavumenti kiri wansi wa Ministry of Finance. Lwaki nakyo tebakirationalizinga? Kulwaki? Kubanga kiri strategic, kikuŋŋaanya musolo omulimu gwe kikola. Uganda Communications Commission ekyo kiri wansi wa ICT kyekirondoola emirimu gya TV, radio, ebyempuliziganya generally. Era nakyo tekyakwatiddwako. Ate nga naffe tulaba nti yes ebitongole ebimu biri strategic. Uganda Coffee Development Authority nayo bwetyo. Tulina bannaffe Abannakenya n'abalala baali balina ekitongole bwe kityo ng'erinnya lya njawulo singa eryaffe naye nga kikwasaganya nsonga za mmwanyi ne bakigoba ne balaba nti batomedde ne beetereeza ebitongole ebyo ne babizzaawo kubanga kiba kiri strategic. Kakati ni kino nitugamba bannaye ensonga eno kitongole kino kiri strategic. Ministry gye mwagala okutwala emmwanyi muzizeeyo yalemererwa ebya pamba, yalemererwa ebya majaani, ebya vanilla, ensonga ez'ebikaado. Twabadde kamuli eyo Busoga. Taani y'ebikajjo yali emitwalo 25. Taani kwasatu kilo 100. Wenjogerera kati ya mitwalo egyo 5. Ekimotoka kyonna ne bakitikka ne kijjula nga taani n'amba mitwalo egyo. Era kati abantu b'e Busoga
balaba okulima ebikajjo bateekamu amaanyi mangi ne sente empitirivu ne sente tezivaayo kuba kati taani namba taani no ozogedde kilo 10 ziba mpitirivu mitwalo egi kati nabo bali awo baoperatingira mu losi era osanga abamu kati abamu actually basaawa n'ennimiro zaabwe mwali ebikajjo ne balima emwanyi naki nga ministry eraba kati eno ministry y'emu gyoga nti esaanidde okukwasaganya ensonga z'emmwanyi ate nga ffe tulaba bw'oteeka ku miizaani tetugamba nti UCDA etuukiridde nnyo ekyo nze nkyogera mu engagements zonna ze tubadde nazo tetugamba nti nedda UCDA tetuukiridde 100 ku kinnaakyo era nayo erina byetaaga okutereezaamuko wano okwongera obuweereza naye bw'ogigeraageranya ne ministry olaba nga ate UCDA eri waggulu nnyo ate nga ne bannaffe bakikkiriza bakola reports nga tugenda ku nsonga eno zaali 3 eventually era report majority report gyenyiza okuyita eyabannaffe aba NRM abasinga nga bagamba nti UCDA etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo essente abalimi b'emmwanyi bongedde okufuna ssente ennambika engeri UCDA gyekwasaganyamu ensonga eno yeeyongedde okutereera ssente zivaamu gavumenti ng'efuna ssente empitirivu nga UCDA ekikwasaganya so ne bakkiriza naye gye byaggweera nga bagamba nti newankubadde guli gwe gutyo naye ne minisitule ejja bisobola ne tubuuza ekintu bwe kiba nga si kimenyefu lwaki oba ogezaako okukikanika okutta ennyondo okuba okwonakoona kiryoke kakati gwe okutta ennyondo oli mu kikuba ate ojja kimenya bumenya naye nga kikulaga nti Mwami Museveni alemeddeko mu buli ngeri yonna ne bwe yavaayo ne banne bagamba nti kale myaka 3 era nakyo nga tetukiwagira naye eventually n'alemerako kubanga ajagala nga agiinako control ffe kyetulaba kuba kakati emulimu 5 tewali buzibu gikwata n'agiwa pineti weberedde mu UCD abadde taginako control kyanjawulomuko kubanga ebibiina bino birina kyetuyita semi autonomy mu ntambula yaabyo lwawo ministry ebiteekako amaaso naye birina semi autonomy birina omuntambuza obutonotono obwetengereza obutonotono yes kati nga bwolaba URA kitongole kya gavumenti nekyetengeredde mu nkwasaganya y'emirimu gyakyo Ministry of Finance kiteekako amaaso nekyetengeredde kati ne UCDA bwetyo bwebadde kekwatagana nnyo n'abalimi nga batambula bwe batyo ministry ate gasibi eriko so nga tugamba nti naye kikyemufe ennyo sente zize zivaayo abalimi kati bafunira ddala sente empitirivu mu mmwanyi kati nze conclusion eyange omuntu omu ayinza okugiwakanya naye nga ye yange General Museveni munange tayagala bannayuganda bakulaakulane ate ekyo nkyogera nga nja kuwa ne examples kuba nkubulidde pamba bamutta laba ebikajjo vanira byonna ne byonooneka nga batunula gavumenti ya Mwami Museveni wayingirira mu bukulembeze yes bintu bingi byali olw'entalo naki naye waaliwo ebibiina by'obwegassi cooperatives bannayuganda nga bafuna akasente mu cooperatives nga balima oba mmwanyi oba pamba oba ki ng'amanya nti wiiki weggwera ajja kutwalayo emmwanyi ye oba ekirime kye kyonna afuna akasente abaana nga bagenda ku ssomero nga talina kasente atwalayo emmwanyi ye ng'ali shuga fees zijja kubeerawo omwana asome omwana waaba alwadde kuba kati malwaliro ga gavumenti liddagala omuntu ng'alina akasente ne babyonoona omanyi lwaki aniwaala omuntu atalina kasente mwangu wa kufuga tubadde tutambula nnyo mu by elections zino naye nga buli gye tulaga twali ekayunga n'owekitiibwa Nabbanja ate nammwe mwabiraga wano ku mawulire gammwe ng'abantu balayininga app 3,300 era abamu mwayogera nabo wano katambi nti vudde wali mu layini bampadde 3,000 bangambye nonde kandidate wa NRM naye nze gwenjagala okulonda mumanyi naye akasente mbadde nkeetaaga kati ngenda kugula ku sukaali ngenda kugula ku munnyo kati abantu babaagala mu mbeera eyo otherwise lwaki oba otta ebibiina ebyobwegassi lwaki emmwanyi ogiremeddeko ng'ate abalimi kubanga stakeholders bonna abalimi abali mu coffee value chain munange ne ba advisors ba Mwami Museveni waliwo advisor omu bamuyita Dr. Ezra Suluma asasulibwa omusaala
kuwabula mu M7 n'abalala azaamuwabula bannaye mwanyigireko egiveeko ne n'alemerako kakati omuntu gw'osasula okuwabula toyagala muwuliriza neweebuuza kiki nnyo so kati yembeera kyovudde olaba yajja mu malirivu kyonna kyekiri nga bwe kyali mutogikwatako ng'alemerako nti kakati okufa n'obutanyagwa etteeka lirina okuyita ku lwaki ng'ayagala yeremeze mu bukulembeze kati kino kya ssente abiyingiza mu mukoddomi we yateekawo ekitongole ekimu Presidential Advisory Committee on Exports na kino ebirala omwaka oguwedde yabawa obuwumbi 37 kakati mukoddomi we simanyi oba na mulimi wa mwanyi maybe simanyi naye kati abimuyingizaamu n'amuwa obuyinza bungi kakati wano kimulimu 5 tewali kimustopinga kukimukwasa kyonna nga bwe yali ayagala okukola ku nsonga ya pineti abalimi bakugambye nedda kireke nga bwe kiri tetulina buzibu naye naawaliriza empaka kati bwe ŋŋamba nti tayagala abantu abo babeere bulungi mbeera mukyamu kakati wabaddewo omukisa ogukyusa nga bwe wandikyagadde kibeere naddala mu paalamenti kubanga yo paalamenti yakoze ogwayo naye twamalidde mu kusika muguwa okutabangawo n'ababaka ne bagenda ne ku bitanda ensonga bwe yatuuse okujja ku fulo ya paalamenti ababaka b'oludda oluvuganya mwafulumye ne muva mu paalamenti ensonga eyo egenda mu maaso lwaki mwatuusawo ng'ate wabaddewo omukisa ogujja okudibetingawo ku fulo ensonga ezo zitegeerekeke bw'otunula olunaku olwo engeri gye lwatandika okusookera ddala n'okwakisesinga paalamenti kyali kizibu wonna wajjudde amagye kulaba obunkenke n'ogaa nti kakati omusajja engeri gye yagambye nti abantu bonna abananemesa emmwanyi kubanga aba NRM batugamba bali mu meeting yaabwe n'abagamba mmwe abagala okunnemesa ensonga eno ey'emmwanyi I will crush you ebigambo byakozesa bwe baba batulimba obukakafu tubujjawa be baali mu meeting gwe nange tetwaliyo kati bali abaaliyo abawerera ddala buli omu nga kyatugamba kati gwe nange tubawakanya tutya nga tetwaliyo ng'ate abaaliyo bo kye batugamba ate nga ba NRM tewaliyo wa opposition kyoyinza okugamba mu aba opposition bemwogera muba muvumirira gavumenti aba NRM bennyini be batwegambira naye era ne mukyerabirako kubanga kati edeployment eyo yonna yonna yali yaki waliwo abayekera bali bayingidde Kampala so n'okwakisesinga paalamenti nga lutalo lwereere ne tutandika sipiika natandika muteeka kuninga ne mugaa nti kati olaba tulina ensonga mateeka ze tuyita preliminary objections walaga kyekubiira ku nsonga eno kubanga yali awayamuko ne government chief whip owa enamba tuziweza kiri kitya anti enamba tuziweza tofaayo nti kale mukunge mobilize tumekinge sure nti bano abaganda tebaweza namba kyali katambi omuzindalo ng'aguleseeko yeerabidde neneebuuza era ne mugamba awo nti kakati madamu okusookera ddala oli mukusasula mu mawanga olinga alina akakuku ku baganda bakola ki kale bw'oba olina ensonga zo oba bakunyiza oba bakola ki gwe ne General Museveni kubanga Speaker Anita Among ye mukozi bukozi era oluusi musaasira alinga robot General Museveni kyamugamba kyekyo kyalina okukola kati alinga robot so kati oba General Museveni Speaker Anita Among balina obunyiivu oba akakuku ku baganda nga balowooza nti kakati etteeka lino lye bajja okukozesa okubonereza abaganda nensooka ne mugamba by the way awo beera mukyamu kubanga ensonga eno abaganda bokka si be balima emmwanyi eyinza okuba nga esinga kulimibwa wano e Buganda ne districts mpitirivu ezitali wano mu Buganda ezirima emmwanyi mu Northern Uganda, West Nile, Zombo wa n'ogenda mu East Bugisu balimira ddala emmwanyi era kirime kyamaanyi nnyo eyo ogenda mu Western Uganda nemugaka kati bwe mbamulowooza nti mwagala kubonereza abaganda kikye mutegeeze emmwanyi erimibwa wano wokka nti naye ebigambo ebyo wayogera bisosola mu mawanga njira olina n'okwetonda kubanga omenya etteeka naye n'ekirala nti ensonga eno si gwalina ogituulamu kubanga olaze nti olina interest kati olaba munnange bw'ogenda mu kooti ng'omulamuzi agenda tuula mu nsonga emu abalamuzi nabo bantu ayinza okuba nga gw'omuleetedde amumanyi amwinako oluganda etteeka ligamba nti ayina mu mateeka tukiyita to recuse yourself okuva mu musango ogwo kubanga kwegamba
olina kyekubiira togenda kusalawo ensonga eno nga weetengeredde kuba tuli bantu bwobanga oli mulamuzi ne bakuleetera kizibwewo mujja kubeera mukali ono munnaye wa Luganda bw'oba badde ogenda mukali g'emyaka 5 nga ekintu kyakoze kyannagomola nnyo oyinza omuwa emyaka 2 olwokuba mulina engeri gye mumanyiganyemu kati ne mugamba nti n'amateeka gaffe galaga nti oba olina interest nsonga oba olina ogivaamu mugamba ba presiding officer tulina babiri gwe tosaanidde tuula mu nsonga eno kubanga watulaga sayidi gy'ogwako ye sayidi oyinza okubanga wali ogirina nina ogyesigaliza kubanga bwe nkugambye nti speaker waffe munnaye oluusi ebiseera mutunuulira yena ng'alinga robot nga bamutuniza eri okuva State House nga byakolaawo musetinge nga kyalina kukola kubanga bamutaddeko akazito nemugamba nti wakiri wakyeri wali kyesigaliza gwenga ggwe naye nikivaayo mu lwatu nemugamba nti kino tekisaanidde ngaosinatandika okwebuzaabuzaawo ebyali mu parliament mwalabako ebimu kubanga bannamawulire baagobebwa mu parliament ebimu abitegeera ne basibibwa balinga basibe tulina hall bagita conference hall B ne babateeka eyo teri kufuluma era nga mwabalaba nga banaleetinga nti twalaba abasajja betulabangako wano ku parliament bali mu ngoye ezaaleeya ne batudumira kati mufulume yabayingiza mu hall eyo teri kufuluma tebagaba bannange tuli under arrest ffe tulina nezi ID zaffe tuli accredited okukola wano ku parliament kikimutusibye temwina kyemutubuulira ate bakikola kigenderere nga bakozesezza abo abatali ba parliament kubanga bo bamanyikiddwa kati bannamawulire babatadde under arrest ettaala ne baziggyako mu parliament mwabira ne basindikaga kanyama ne gatandika okutusindikiriza ne gakwata agamu nga kuba ne ngamba bannange kikikyo oyogedde ku bamu abagamba nti maybe nje kigendako so embeera nebeera bwetyo mugobye bannamawulire ate nga palamenti eba tejjudde nga bannamawulire tebaliimu ne mu mateeka gaffe mwekiri mu rules zaffe rule 23 akawairo namba 23 kagamba nti entuula za palamenti zonna zina kubeera mu luwaatu nga bannansi bagoberera omanyi lwaki kubanga tuteeseza bo balina okubanga bagoberera sina kindi baali badde bonna nga bali mu gallery naye okubanga gallery ntono bonna tebasobola kujaamu bannansi kyovudde olaba bannamawulire babeerawo ku lwa bannansi ne mu rules zaffe mwekiri kyateekebwamu palamenti eba tejjudde eri incomplete nga bannansi betuteeseza tebakiikiriddwa tebagoberera kubanga kiki mubamuteesaako oba temwagala abantu bakigoberere kubanga ffe tuli bakiise b'abantu so ne tugamba kaakati bannamawulire mubagubye mugjeeko amataala musindise gakanyama agatategeerekeka gakubye abantu gasindikiriza abantu gakoze eki ne batwala abamu tetumanyi wabo bali abamu tuwulira abamu babatutte mu malwaliro abalala babatutte basibirawa kugamba embeera etategeerekeka ndowooza olaba ekyali awo Ssenyonyi bagagyeeko bali mu kukola kavuyo ninga kati olaba okusookera ddala yes of course baali bazze nga bamalirivu enamba nga bazirina eziyisa etteeka libaagala okuyisa nyine tugamba twagala tusooke tubakubisa obwongo era kyovudde olaba wali natandika nsoma zino zi rules naki naye bagenda okulaba nga obwongo tebajja busobola ng'ensonga zeturaising tebasobola kuziddamu eziri mu mateeka gaffe baga kakati bano tujja kukozesa lyanyi ng'ebyobwongo bibalemye kubanga ffe weewaawo tukimanyi nti enamba tetuziweza naye ate tulina kye tulina amateeka bw'oba weetegese obulungi oba osobola okusunsula ensonga ojjukira nti luli baali baagala kuyisa tteeka lyerimu ne tubalemesa fakti emirundi ng'ebiri nga tubalemesa nga tuyita mu rules zaffe nga tweteeseteese obulungi ogwasembayo ne mugamba nti kaakati olaba kyosazeewo ekyo kikyamu ningamba bannaffe tuyimuke n'agamba muyimuse mukola effujjo ne mugamba nedda nnyabo totukangakanga amateeka gatukkiriza okuyimuka era ensonga eno katutambulire ku mateeka kwe kufuluma naki kuganga tukozesa obwongo n'amateeka ne ku luno kye twali tuzza okukola enamba yesi tuziweza naye nga tulina kye tulina ne baga nti kati bano tujja basobola bano olugezigezi balina lungi olw'amateeka naki
tubakoleko fujjo bannamawulire mufulume amataala ne bajjako ne banandika okuba abantu kati niŋŋamba omanyi kino si kituufu eno tekyali parliament eri incomplete tugenda okusookera ddala nga twagala otegeera bannaffe babatuttewa bali mu mbeera ki kubanga mulaba ezividiyo ezo nga ababasoma nga balinga abatwala abatujju nga mbuuza abantu bano baliwa nimbuuza ne sipiika neyebuzaabuzaawo aye waliwo wano abazze ne babakuba ne babatwala nze nga sibimanyiiko neŋŋakalera b'omukyalo ono balowooza tuli baana bato nga babadde bakulembeddwamu sergeant at arms yabalaga ono noono nga basomba nga bakuba ne mubuuza ababaka bo baliwa n'agamba naye abo babaka bo ba opposition ne mugaso okoleke bwe tubeera wano mu house ffenna gw'otukulembera tubadde wano gw'obadde okubiriza ofulumye osindise bakanyama batuttewo ababaka b'okulembera gwe nga sipiika yeebuzaabuza sibimanyiiko kale tujja kunoonyereza kugamba ng'olaba embeera ya paalamenti ekyaliwo bannamawulire bakyali eri gye babasibidde naye tumanyi ki kigenda mu maaso katukegamba manyi tugende tukyekinge ku bannaffe tutegeere baliwa so yensonga eyo eyaliwo nga tekyali paalamenti nga bw'ogiraba wakati paalamenti ogobyemu bannamawulire ogyeko amataala oyingizaamu bakanyama kati era ekyali paalamenti nti tuli mu kutuula tuteesa bino byali tebisobola kulinda ne musooka ne mukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno ebbaguli ne likyali limu okuyisibwa nga temuli kyekyali kituleese ani walo nakeera nenva ewaka ne bannange nga tuzze kuteesa era bwentyo bwe natandika abaabiraba nga bannamawulire tebannabagoba kyekyatuleeta naye kati bo tebajja kuteesa kubanga nga bamanyi nti ku nsonga ey'okuteesa banafumukko nga baalaba luli twabalemesa mu kuteesa era nga ne ku luno nga kyenziza okukola ne bannange nga tugenda yita mu mateeka kuba ekirungi nti bw'oba weeteeseteesa obulungi kiringa looya bwe yeeteekateeka obulungi okugenda mu maaso g'omulamuzi kikwanguyira kuba weeteeseteesa obulungi osomye amateeka gonna ogamanyi obulungi oli ready okusubmitinga twali tuzze kuteesa twali tetuzze kulwanaga oba kutukolako fujjo naki twajja kuteesa naye bannaffe baali tebazze kuteesa kyovudde olaba n'embeera gye baateekawo okuviira ddala ku makya badiployinze bakoze fujjo erya buli kika kati bannamawulire oba ogoba bakikambuuze bw'obanga anti tuzze kuteesa ate nga rules zaffe zigamba nti mu kuteesa bannamawulire balina okubeerawo kulwa bannansi lwaki baabagobawo bw'obanga byogenda okukola tebimenya mateeka lwaki oba ogoba bannamawulire lwaki oba ojjako ettaala tuzze kuteesa mbadde ntunuulira olukalala lw'ababaka ba paalamenti abagobebwa babayimirizibwa mu ntuula za paalamenti za mirundi 3 ndowooza ez'omuddiringanwa embeera seerabidde abasingako obungi kwaba 12 era bwaludda luvuganya tewaaliwo embeera ey'okusosonkereza oludda luli lwe munenya nti ensonga bagikwata bubi ne batuuka n'okugoba bannamawulire mu paalamenti saako n'ababaka okukwatibwa mu ngeri gye baakwatibwa actually bwe tunaddayo mu paalamenti kuba tujja kuddayo obaddi kuba kati yaje suspendinga sign die kitegeeza nti tatuwadde kiseera kigere wona wanagiyitira bwe tuddayo kyenja okusooka okubuuza nga njagala ntegeere madamu abantu bano totuwa na nsonga lwaki obasuspendinga mu mateeka bw'osuspendinga babaka oba olina okuwa ensonga yasuspendinga baaki baali batudde mwalaba kati nga somi malindi atudde awo n'abalala bakola ki exactly kinjagala okutegeera nga tuzzeeyo kuba n'ensonga teyagituwa beyasuspendinga bonna banyeko baani bakola ki teyatuwa nsonga kubanga twajjanga tuzze kuteesa nga tuli ready naye kati of course yakikola number 1 okutudemobilizinga okusala ku namba zaffe nina okuteekawo akavuyo kuba kyeyali agenderedde kati basuspendinge tutandika akavuyo kyovudde olaba teyawana nsonga lwaki abantu bano abasuspendinze bwoba osuspendinga ababaka okuva mu paalamenti entuula okusooka ziba 3 awo ng'oli mu kulangirira olina okusoma amannya n'owa n'ensonga lwaki mwe mwagiwulirako ensonga nyinza okuba kale abantu bayinza okugamba Ssenyonyi gw'oyogera byabufuzi mumbuulire mwe abalabako ng'awo embeera tennatabuka yawansonga kuneeyisa
ku ngeri gye beeyisaamu ku olwo beeyisa batya kubanga parliament yo nayo n'abaka bonna bandisomedwa ne lwaki bano be baanokulwa nange njagala mubuuze ambuulire lwaki kubanga namugamba n'omugamba kuba wali nga ntandise okuwa ensonga zange mu mateeka aba NRM nga bawogana ninda baanifa bangirana yakutama bwati manyi nga baagala okukola effujjo yakutama nga awogana ogezaako kunkyankalanya ningamba ono nja mukubisa bwongo ne basooka ne bawogana ne mugamba Madam Speaker omuntu yenna bw'abeera ku fulo alina kuwulirizibwa abantu abayinza okubanga byensoma tebagala biwuliriza kubanga era bebasukkulumyeko nga bo bazze just kola kavuyo nga ate nze ndi ku mateeka naye oba baagala oba tebagala balina kumpuliriza fact ne mugamba kati abo ina nabba suspendinga so kakati bw'oba ogamba nti yes waliwo embeera okuwogana naki ekyo kyali mu palamenti yonna kuba nange nayimuka okwogera aba NRM nga tebagala njogere ne mbagamba oba munaakola mutya byinziza okwogera nja kubyogera oba mwagala oba temwagala naye tebasuspending olw'okuwogana kuba yes okuwogana oluusi kubeerawo era nga kyakolebwa wonna kati nga njagala ntegeere bano yasuspendinga abo baaki kuba teyatuwa nsonga yonna oyagala gamba nti akawaayiro kano akawa sipiika obuyinza obukangavula omubaka wa palamenti abeera yeeyisizza obubi mu lutulo lwa palamenti kakozesebwa bubi ifikosi yakakozesa mukyamu kuba teyawana nsonga kiringa okukwata omuntu nti kale oli wa poliisi kubanga ng'owa poliisi etteeka likuwa ebbeetu okukwata omuntu n'omutwala mu kooti naye kati omukutte tomuwadde na nsonga lwaki omutadde mu kaduukulu obeera ogwo byotambulira ku tteeka ki kuba omuntu oba olina okuwa ensonga lwaki so kakati ne bano sipiika asoma amannya n'agamba suspendinze tawadde ensonga lwaki nga njagala ntegeere bano beyasoma ki kye baakola maybe aba NRM kye bataakola bwekuba okuwogana kwaliwo wonna wonna and that's okay generally kati bano nga njagala ntegeere bo ki kye baakola abalala kye bataakola bino birekawo oludda oluvuganya lw'okulembera mu palamenti bwe kibeera nga ensonga temwasobola kugiggusa nga bwe mwali muteeseteese okusookera ddala nze ndaba nti n'amaanyi n'obuzito bwaffe bweyongera kulwaki njogera bwe ntyo olaba baakola bye baakola effujjo lyonna lye baakola ne badeployinga ne bakola nga bamanyi nti ennamba tetuziweza kuba ge mazima ennamba ze tulina ntono naye nga bwe kugambye nti ffe kye tulina tujja kukozesa obwongo bwaffe tujja kukozesa n'amateeka kati ekyo nga kye batya ennamba zo bazirina naye ennamba zaffe ntono bazitya kubanga nga bwe nkugambye nga twesetinze obulungi nga twagala amateeka gonna tugajjeyo tugyeyo bwino yenna nga bwe kyetaagisa era nga bwe twajja tubalemesa nga tukozesa bwino ne tubalemesa era ne kulumbaga akasenyonyi kano kaze ne bwino waako kati tugenda kukkiriza byakwogera luzungu wano tugenda kukola fujjo bannamule tujja bagoba tujjeko amataala tukole fujjo lye twagala okukola kati kikulaga nti omuntu yenna aba alaba nti weewaawo batusinza ennamba naye ate tulina kye tubasinza kye batalina kyovudde abaga nti kati ebyokuteesa tebijja kukola kubanga bwe tutugenda mu byakuteesa bano batusingako era bajja kuddamu batulemese nga bwe batulemesa luli kuba twabalemesa mu mateeka era nga getwagala otambulirako so nze ndaba tweyongera n'amaanyi n'okukwatagana kuba ekyomukisa omulungi twatuula ffenna nga aba opposition nayeta opposition caucus meeting tuule entuula ez'enjawulo ku nsonga eno ne tutema empenda ate nga nabo balaba nti kati nga opposition tuli united kubanga oluusi bwe tubeera nga tweyawuddeyawuddemu kyanguyira bali okutuyita mu magulu naye nga balaba abantu bano batuula obufofofo ate bonna ne bateesa ku nsonga eno ne beeseetinga kati nga balabye nti awo tubasukkulumyemukko bo ne bakozesa kye balina akavuyo amaanyi ne bayitaga kanyama ne bakozesa obuyinza mu ngeri enkyamu tekikulaga nti bwe ziba goal twabakubanga 2-0 yes bakola kye baali baagadde okukola naye munansi yalaba nti kakati ensonga eno olaba bagiremerako nnyo bwe bati ne bakola effujjo bwe bati waliwo ekitategeerekeka oba oliawo kye bajja otegeera olowooza nammwe enkwata gye mwakwatamu ensonga eno si yeyinza okuba nga yeyaviirako tension eyo oba obunkenke obwo okujja okubanga bwe ntunuulira olukuŋŋaana lwe mwalimu nga mutuyise ng'abamawulire yali caucus meeting yammwe ya opposition
bwe mwamala okwogera ne muyimba kiyimba kimenya amateeka bwe mba ndi ku press conference nga tuyimba oluyimba lwe tuyimba olutalina gwe luvoola olutalina gwe luvuma olutalina teeka lyetumenya ko nga twali tuyimba leave our coffee kimenya amateeka we tugamba ndiva ku mwanyi yaffe kikyamu ki kye twakolaawo kuba twalina olukuŋŋaana in solidarity ffenna ne tukwata emikono nga tugamba nti va ku mwanyi yaffe kyali kimenya tteeka kyekyo kyali kyetaagisa n'okutuuka n'okujja n'obuwero nalaba ebyo bwe byatabuka abaka ne batandika okwesiba obuwero bwa kiragala ku mitwe oyo solidarity kubanga yes green ng'esimbolizinga mwanyi abamu twabuteeka mu nsawo zaffe abalala bakyala ne babusiba wano ekyo tekirina buzibu nyambala yonna olaba abasinga twali twambadde black masuuti naki tikirina tteeka kirimenya kasita obanga oyambadde dress code kubanga rules zaffe zoogera ennyambala nga bw'olina okubeera oli mu suuti oli mu taayi oli mu kawunda suuti oba naki osobola okwongerako accessories osobola okwongerako ekimuli kati nletera okubeera n'obutambaala mu nsawo yange olutera obulaba pocket hang this you accessorizing okay omukyala ayinza okukasiba wano ayinza n'okukasiba ku mutwe waliwo abakyala nga balina ebitambaala ku mutwe naki kugamba eyo yali kulaga nti eno kala tugikozesezza kubanga emmwanyi yeeyo kala ekyo tekirina kyeteeka kirimenya tusobola otamenya ateeka naye nga kirina obubaka bwe kisindika exactly ye point yeeyo nga tusindika obubaka nti bannaye tuli mu kulwana ku nsonga ez'emmwanyi kyovudde olaba kala twambadde bweti that's okay kakati bino byonna nga bimaze okubaawo kifaananyi ky'oludda oluvuganya okisiize embeera ekyalimu okusuka omuguwa n'ebyo ebyavaayo ne bivaayo nga bwe bityo bwe byavaayo abantu bazze babiraba birekawa ekifaananyi kya paalamenti eyawamu mu ntambuza y'emirimu n'omutindo gw'ebiteesebwa n'omutindo gw'ababaka bali mu paalamenti of course kyanaku nti paalamenti yaffe eno ezeekubibwamu ebituli ate ng'ekyo kirungi nze kinzizaamu amaanyi nti bannansi bagoberera kyekigenda mu maaso nga balaba okuviira ddala ku bukulembeze juzi twali twogera ku nsaasanyi ya ssente n'obubbi obuli mu paalamenti yaffe eyo era abantu nga batukubamu nnyo ebituli nga paalamenti ekyo nze ne kinzizaamu amaanyi kubanga bannansi balina okugoberera kyekigenda mu maaso era paalamenti eyo eyino ebakwatako byekola bigasa bannansi oba bibanyigiriza so kati paalamenti bw'eba ebba ssente y'omusolo kinyigiriza bannansi era baavaayo so kati ne bino engeri paalamenti gyekwatibwamu engeri akubiriza paalamenti gye yeeyisaamu kitukubamu ebituli bingi kubanga kiviira ddala ku bukulembeze ng'omukulembeze bw'osalawo okweyisa mu ngeri gye weeyisaamu ng'olina kyekubiira ososola mu mawanga okula effujjo ku bantu ate bw'olina okukulembera mu ngeri bweti kiba kitukubamu nnyo ebituli naye ate nze ekyo kinzizaamu amaanyi kubanga bannansi balina okugoberera paalamenti biki byekola balina otukubamu tooki bino luli nali mbuuza sipiika nga mugamba nedda nyabo tunnyonnyole ku nsaasanya ya ssente naye nga ekifaananyi kyateekawo tebibakwatako abo bannansi abo abatubuuza ebibuuzo basiyaga baki ne mukalindako okwebuzaabuza kale ne bwe tugamba nti basiyazi oba abakebedde bannayuganda bonna eyo abali mu kwemulugunya ku nsaasaanya y'essente wabakebedde gwe n'okakasa nti basiyazi kale kakibeere bwe kityo n'ensonga gye bakubuuza nsonga ya ssente teweebuzaabuza tofuna kyeweekwekamu kakati omuntu bwakugamba nti kakati ssente ezo ziwasaasanyiza bwoti oba ziwabbye ssente zaffe za bannayuganda bakubuuza tunnyonnyole ate kakati gwe weebuzaabuza mmwe abamuuza ebyo muli basiyazi kuba kwekangabiriza kyekigenda mu maaso paalamenti yaffe eyo nina kyenabadde neebuuza bwe kigenda okuba ebyafaayo bigenda kwogera bitya ku nsonga eno ey'etteeka ly'emmwanyi kubanga nabadde ndaba olina byotugambye byewategeeza sipiika naye bwe nabadde ngoberera ku social za paalamenti nga waliwo ebigambo sipiika bye yalagira gwe kwennyini bye wayogera ng'akuli oludda oluvuganya gavumenti bisiimulwe ku tterekero oba ku hansard y'ebyo bibeera biteeseddwako mu paalamenti tolowooza nti kino ne mudda kijja kujja nga tewaliwo nga ne bino tebijjukirwa nako nti waliwo n'okukubwa kw'ababaka
okusookera ddala kino era nakyo kamala ekibuuzo lwaki ku floor ya parliament wayogererako ebigambo biwali okakasa nti tebyali tebisaanidde kubeera bya parliament ng'era tebisaanidde nakugenda ku hansard ya parliament ng'ate amateeka ogamanyi bulungi bimbulire nga biki bye nayogera bitasaanidde kwogerebwa mu parliament nkijja mu quotation ya speaker okusaba bisiimulwe nako kubanga tewaaliwo tewaliwo bujulizi bwabyo olaba otoba nakyo kubanga nze nali musomera amateeka palamenti ebaga amateeka infact nekyeyakola ekyo kirungi kyongera okulaga akazito ketubataddeko era ketukyayongera obbateekako kuba bwovaayo nogaa nti Ssenyonyi byonna byayogedde bisiimuulwe ku Hansard era nakyo nja kimubuuza nga tuzzeeyo ampe ensonga kuba nakwotinga amateeka kati njagala mbulire oba amateeka ge nakwotinga tegakkirizibwa kwogera mu palamenti oba sisaanidde kumubuuza bibuuzo kuba namubuuza ebibuuzo ku katambi akafuluma nga tajjeeko muzindaalo nga mubuuze mugamba nnyabo wayogera bwoti n'ogamba nti kakati bannaye mukumekume abantu mekingeshuwa tulina ennamba oli sipiika ne kakati ate weefudde nampala wa NRM n'ogamba tumekingeshuwa abaganda abo tebafuna nnamba byafuluma nga mubuuza ne musomera n'amateeka etteeka ligamba ki ne mugamba nnyabo tunnyonnyole ku nsonga eno ate mu kifo ky'okunnyonnyola eventually ng'agamba Ssenyonyi byayogedde tubiggyeko ku Hansard kakati ekyo kikulaga kiringa bwobba sukaali bwobba sukaali n'okusanga oli mukola bwoti nolowooza nti onookweka kati kyagezaako kukola agezaako kwesiimuula mimwa tulowooze nti teyakikoze naye nga buli omu alaba yakikoze so kati ekyokusiimuula bye nayogera ku Hansard tekimutaasa infact ekyo kiba kiraga nti ali mu panic neetaasa ntya obujulizi mbukweka ntya bino byonna mbiggyeko tekimutaasa mu buli ngeri yonna tekimutaasa yadde solidde bw'oyogera ku kyaba ebyokwerinda kuyingira mu palamenti anti kuba ekyo nakyo byakwerinda naye nga sipiika teyabalabako anti kakati bwe tunaddayo nja mugamba kale kati gwe oba ogamba si ba byakwerinda njagala otubuulire baani abajja wano mu palamenti ekyo njagala akiddemu nja mugamba kale nze nateebereza nti ba byakwerinda kubanga omuntu kyalina obuyinza obuyingira palamenti olwaka security yaliwaawo fenna batucekinga ne sipiika naye bamucekinga ndowooza yagamba nti kale naye kaneebuzaabuze bancekinge so that abaka bano tebemulugunya nti babacekinze nnyo olaba ne sipiika nange mpise mukuuma kale fenna batucekinga security yaliwaawo kakati bano bakanyama security eyo bagiyitako batya ne bayingira palamenti ne bayingira ne mu setteeserezo wetutuula kubanga mu setteeserezo eyo babaka bokka be bakkirizibwa okuyingira n'abakozi abalina okubeera ku lunaku olwo si buli mukozi nti ayingira waawo kakati bano abafuna access eyo yonna bwaba nga si ba security nja mugamba kale nyinza okuba nali mukyamu kubayita aba security kati tubuulire baali baani kubanga yeggwe akulembera palamenti eno ekibuuzo njagala nakyakiddemu tagenda kumponda munnange ayinza okwebuzaabuza naayita eri kakati Ssenyonyi agambye nti aba security bazze mu palamenti ne bafulumya ababaka ne bakujjako amataala ebyo bikyamu bisiimuleko njagamba kale kanzikirize nti nali mukyamu si ba security baali baani tubuulire alina okiddamu ekyo kibuuzo so ne bwena nebuzaabuza atya tajja kumpona mukazi wattu yeetegeke wawuliddeko ku palamenti bwegenda okukwata ensonga ya Honorable Francis Zaake n'omubaka Akol tonabakiwulirako nedda tewasaana okubaawo ekikolebwa gwe mu ndaba yeeyo ebintu of course kati palamenti yagisuspendize nate bwe tunaddayo ebibuuzo tukyalina bingi ebibuuzo tukyalina bingi byalina okuddamu yenga akubiriza palamenti bingi nga tuzzeeyo ku nsonga ey'emmwanyi nga tuvuddemu ebyo byazeewo lwa mbeera ya tteeka lya mmwanyi tetujja kubiwa kiseera kiwanvu wadde tubiruddeko ebbanga ddene naye abantu babadde beetaaga okubimanya wabadde otandika discussion yo wagambye nti mwenga abaludde oluvuganya gavumenti mwagala okulaba nga gavumenti ebeera n'ebitongole nga bitono n'abakozi nga batono okusobola okuddukanya emirimu obulungi ne bwe ntunuulira enkola enteekateeka eno gavumenti gyeriko eya rationalization okugatta ebitongole ebyenjawulo n'okusinga ddala kino ekitongole ky'emmwanyi kye tuwogerako olwaleero ekya UCDA ebadde erina certificate gyegaba ekkiriza abantu okutwala emmwanyi ebweru ng'emaze okukakasa nti ogwo omutindo weeguli naye nga ate ne ministry y'ebyobulimi nayo ng'erina
certificate jegaba nga yo ate ye eri ku consumption kati mwanye no mutindo gweliko esobola okulibwa omuntu tolabanga government omutima kino gwekireeteddemu mulungi okulebera nga omulimi oba omuntu ali mu kusuubula emmwanyi agenda kusanga ebintu byonna mu kintu kimu so si kyekino luno olupapula olujja mu UCDA luno ate olupapula n'olujja mu Ministry of Agriculture lwaki kino mukiwakanyiza nnyo ekyo temukirengera nti kigenda kubeeramu okukendeeza bureaucracy ayinza okubeerawo gavumenti General Museveni kyaze yeesigamako awo nti rationalization eyamba okukendeeza ensaasaanya ya ssente y'omuwoomusolo ekyo bw'okiwuliriza innocently nga tonnasima kukigenda buziba kirungi era naffe kyetuze twogerako juzi nga bapointinze ba assistant RDCs twali wakati w'ensonga za rationalization kubanga zitutte ebbanga ddene naye mukanembuuza prime minister nemugasooka ompabuleemukko njagala kumanya muzze wano muleese ebbago okugyawo ebitongole ebimu okutaasa ssente y'omuwoomusolo naye ate wakati nga tuli mu ebyo tulina ba RDC tulina ba deputy RDC kakati muleese ba assistant RDC ate nga nabo balina okufuna ssente balina okufuna facilitation emmotoka n'ebirala ne mubuuza nyamba okutegeera bagenda kukola ki ekyenjawulo kubanga tuli wano muli mu kutukakasa mwagala kutaasa ssente y'omuwoomusolo bano be muleeta baaki mwali munoono yani ekisa kya sitaani ono yakunamira Obuganda ne Ssaabasajja omujjukire ninga mumwadde wa assistant RDC ningamba abantu bano mulese baaki kuba kati muli mu kwongera ku nsaasaanya ya gavumenti nenkya ekibuuzo ekyo takiddangamu era tajja kukiddamu bya bulimba gavumenti eno bwegamba nti egezaako kutaasa ssente y'omuwoomusolo kubanga General Museveni ayina ebitongole bingi byazaatondawo ebyo nga tebyetaaga na parliament kubiteesako kubigoba kubanga bino byetubadde tuteesaako parliament yebiteekawo ng'eyita mu tteeka kati eba erina kuyita mu tteeka okubijjawo waliwo State House Anti-Corruption Unit ogimanyi egiteesawo kigambo akakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga nali nkyali mawulire ekikolera wano mu Serena Victoria Hall twalimu nga tukavaringa yali State of the Nation address n'agamba IGG yali mu hall eyo omulamuzi Mulyagonja Justice Mulyagonja General Museveni n'agamba nga weetuli awo nga bannamawulire n'abalala n'agamba IGG emirimu gikulemye kati ngenda teekawo akakiiko akananyambako nze nalowooza omuntu omu bw'abanga emirimu gimulemye lwaki tomugoba n'oteekawo oyo gw'osuubira nti ajja kukola emirimu But IGG oyo omuntu amukolako interview nga Nation Media Group NTV Daily Monitor etumbuuza naye Justice Mulyagonja tulaba ogendera obwennyanja obutono ebyennyanja ebinene kikibyo tolina butimba bubikwata n'atugamba ekigambo nti buli bwengendera ebyennyanja ebinene mbisanga byekwese mabega wa General Museveni wali tonneegattakowa naye wabiraba kakati olinga agamba obuzibu bwe nnina yoyo mukulu mba nnwanyisa ababbi naye ate nannemesa naye ate kati agamba nti nze nnemereddwa naye ngaawo ffe abunga tulowooza mufire okuteekawo ekitongole ekipya nakyo kisaasaanyeeko ssente kyusa abakozi oba bali emirimu tebagikola naye kakati iki kitongole kikyaliwo lwaki takigoba okutaasa ssente y'omuwoomusolo oba kale bano be yateeka mu kitongole kino bali bagobe kubanga gwo balinako obuyinza obuvunaanyizibwa bagobe abali IGG n'abalala emirimu tebagikola teekayo bano naye nedda IGG weeri esaasaanyizibwako ssente nekino ekitongole weekiri tulina State House Health Monitoring Unit eyasooka kulemberwa Dr. Diana Atwine nga tanafuuka permanent secretary kati waliyo omulala I think is a brigadier or something eyo nayo etuukiriza obuvunaanyizibwa oba oliawo bulina okukolebwa Ministry of Health lwaki tokigoba Ministry of Health anti kati buli kimu tukijjawo ministry zikole obuvunaanyizibwa bwabyo lwaki ekitongole ekyo kikyaliwo kubanga ne kaakano weekiri kisaasaanyizibwako ssente empitirivu juzi yateekawo State House Investor Protection Unit okuyamba bano ba investor bajja wano nakine bajjamu ssente olina Ministry of Trade ina okukola ku nsonga z'aba investor
kale okuba kunoonyereza ku nguzi ne IGG waali lwaki ate wateekawo ekitongole ekirala ne kaakano weekiri naye atugamba nti bino ebitongole tubijjewo okutaasa ssente y'omuwoomusolo naye ate nga gwe obitondawo. Waliwo n'ekirala kyateekawo juzi State House Unit on Revenue, Intelligence and Operations. Anti URA ovunaanyizibwa tebutuukiriza bulungi. Kyotaawo oteekawo ekitongole ekirala. Omuntu nno gwe yateekawo okulembera ekitongole ekyo alina emisango egyamusinga nno ku nsonga yali abulankanya y'omusolo naki fraud. Era omusango gwamukka mu vi ne kooti n'emusalira omusango. Kati gwe yateekawo ate okulembera waliwo abagamba nti waayi yatuma mubbi kukwata babbi. Naye URA weeri ne Ministry of Finance lwaki ate oteekawo ekitongole ekirala ekinosaasaanyizibwako ssente endala empitirivu. Gwe kyolaba nti kikola amakulu byagamba nti tutaasa ssente y'omuwoomusolo ebitongole bino tubijjewo biddeyo mu ministries ate nga gwe otondawo ebirala. Jeno Museveni tayinza kubuzaabuza bannayuganda nti afa nnyo ku ssente zaabwe. Buli bwe tugenda mu kalulu ye ne gavumenti ye bateekawo districts empya ne constituencies empya kyovudde olaba palamenti yeeyongera kubooga. Lwaki asigala akikola? Era nga ne ku luno tuwulira oluvuvumo nti baagala kuleetayokko ku districts empya nga tugenda mu kalulu. Naye ate ogamba gwogezaako kutaasa bannayuganda ssente zaabwe. Lwaki obawuddiisa? Laba kabineeti ye bwe obunene bwayo mulimu n'abantu bambi nga mukadde waffe Moses Ali mwamulaba luli bamuleeta mu palamenti anti nga bagezaako kumakinga sure nti namba zonna ziwera. Musajja wattu mulwadde ng'omulaba embeera gy'alimu ng'oli awo n'ebigenda maaso tabigoberera kubanga mulwadde. Kabineeti yejjudde naye g'ogamba otaasa ssente y'omuwoomusolo olina ba RDC ba deputy RDC assistant RDC wayongeddeko naye oli mutuwoliza nti otaasa ssente y'omuwoomusolo. Alina ba presidential advisor bayitirivu abatamusinkana abatono basinkanye abeera abawa lecture yaba advisinga naye buli kumakya ne batondawo nti kakati ono presidential advisor ku boda ono presidential advisor ku butale ono senior presidential advisor ku ngoye ono senior presidential advisor ku mpewo obaki ba advisor bwe bali awo bayitirivu baweebwa omusaala oguwerera ddala n'entambula ne facilitation yonna naye oli mutuwoleza nti otaasa ssente y'omuwoomusolo. Ani lwaki ozanyirira ku mitu gy'abannayuganda? State House General Museveni akozesa ssente mmeka buli kanaku? Mwabali mu palamenti abateekateeka embalirira muteekayo mmeka? Obuwumbi obwo buli kanaku. Buli kanaku. Tetuli ggwanga gagga. Omanyi annual simanyi mulimu gwe wasooka okukola ndoza gwali gwa mawulire atandikira mu mawulire niyo olabika olina ebyo wali oli nange nga sinajja ku NTV najje nali eyo ni watoka ku NTV mbeera neetereramuko kakati annual ensaasaanyayo eri gye watandikira si yemu ne kakati sigamba nti kakati buli kimu kiri n'ebyawano mbimanyi era bisingako eri gye wali kati ensaasaanyayo luli ni kaakano of course ebeera yanjawulo naye kaakati tuli eggwanga kyetuyita heavily indebted poor country. Tulina amabanja zigenda kuwera trillion 10 kati zikyenda mu nsonga ez'enjawulo era nga zibeera ne impact. Naye eno teyali boycott nga zetutera okukola kuba yes every once in a while tuzikola nga kyetaagisa naye olusi tugamba tujja sigalawo paka tulemereko nga bwe tuzze tukola era gye twatandikira ensonga eno tugiremesa ne ku luno twajja nga tugambye tetulina gye tulaga tugenda sigalawo awo tukubaganye ebirowoozo ku nsonga eno tujjeyo n'ag'omu buto mu ndowooza rules tuzikwotinge naki kyekyatuleeta nga tetulina gye tulaga naye tinkana baatufulumya kuba bwogwa bannamawulire ogjeeko amataala osindisiga kanyama okukola effujjo eri gyonna eba tekyali palamenti asaaki nti tuli mu kuteesa. Nalabye ne ku social media omu ku babaka baffe Honorable Wabedi agamba nti kakati yagamba nti yabadde muvufu mu ndaba ye ey'ebintu n'agamba tukitwale nti
tetulina bukulembeze bwa leader of opposition obukulembeze bwa opposition ngalinga agamba nti obukulembeze obuliwo bwa leader of opposition kangwese ekigambo bunafumu tweet gye yatadde gye wanise nange nagirabye naye ne musajja waffe ono okusookera ddala yaliwa ku olwo olunaku kuba palamenti yaliyo simanyi wewa yali yeekwese akutte ebitabo okakasa mpozi ng'ekifaananyi kye nalaba tekyali kyakuolwo nga kyali kyamwasooka okuyimirira naye ku olwo olunaku talina we yali mu palamenti kati weekwese tuli wano ffe tuze ku front line ate kati gwoli eri mu kamuuli gye weekwese kino kyemukola kikyamu kino temukikola kino nedda temwalikoze bwe muti tuli memba wa palamenti lwaki tewajja lwaki weekweka ku olwo olunaku obeereyo ogende ku social media kakati kino kyemukoze kikyamu kiraga temulina bukulembeze gwe waliwa ku olwo olunaku ate kubanga nze mpita tuno nga tutuula ne opposition caucus meetings ez'enjawulo nga tuteesa ku nsonga eno twatuula aba NUP aba DP aba FDC aba UPC nga bakulembeddwa ne honorable Jimmy Akena naye ng'ali wamu naffe nga tuteesa ku nsonga zino n'aba independence abeesigama ku opposition n'aba Bedi talina meeting n'emu gyali azzeemu kuba kati bw'oba ogamba nti gw'olina amagezi amangi amasukulumu era ng'oyagala kutuwabula lwaki tojja mu meeting n'otuwa ebirowoozo byo kuba tutuula mu meeting ensonga lwaki tuze tuzituulamu zi meeting ezo nga ngamba nti kale tutuule wano tuteese ku nsonga eno buli omu agamba ki tugenda tambula tutya era ababaka bajja era nga njagala kubeebaza kubanga tubadde united nnyo ku nsonga eno ng'ababaka ne bwe walibadde tusuubira ne bazibeeramu zi meeting ne tuteesa ku nsonga eno ono Babedi simulaba tazze mu meeting n'emu kuba kati bw'oba ogamba nti olina ekirowoozo kyo gwe kyewalirabye nti twalikoze bwe tuti lwaki tewajja mu meeting zaffe ate ne ku olwo olunaku tulabiseeko kuba waligambe meeting saasobola kubeerawo oba nali bizi oba ki ne kale wendi inotuwa endowooza yaawo kuba era twasigala tulina bye twakkaanyaako naye tugamba tugende mu house embeera nga bwekyuka nga bwe tusigala tuwayamuko awo tuwubaganya ku birowoozo tukoze eki ne ku olwo olunaku tulabise goli eri mu kamooli gye weekwese oli ku social media shuwali oba toli serious ng'omukulembeze ebigambo ebyo bintutte ku kibuuzo kino emabegakaawo twakola story maybe n'ekirala ku nsonga eyo y'emu oba oli awo munnaffe ono of course yafuna side gye yagendako ku nsonga eno kubanga ffe twali tugamba nti nedda tewali kukwata ku UCDM aba NRM nga bagamba myaka 3 ono Abedi yagenda mu State House n'asinkana wa Museveni n'abakulembeze abalala ne boogera ku nsonga y'emu yavaayo ng'agamba nti kakati tugiwe emyaka 5 yes kyonge tugenda kitugumbula naye mu myaka 5 ng'ekyo nakyo tukiwakanya ffe tugamba tukiveeko bakiveeko gavumenti yeegamba myaka 3 kati ye agamba myaka 5 era yalina minority report ye ng'omuntu reports zaali 3 ey'ababaka naddala aba NRM nga bagamba myaka 3 eyaffe eya minority yakulemberwamu honorable Nyakatwa Sinas shadow minister waffe ow'ebyobulimi nga tugamba kitongole bakiveeko naye n'aleeta eyiye gyatatulabula nako yebikola mu kasoobo kiba kikkiriza amateeka twakitegeeraawo which is okay na right ye bakasobola okuleeta naye report nga ye kisobokera ddala of course mwalimu obumulumulu mateeka naye ninga bannaffe kisoke tumuleke tumuwulirize kuba singa twabigenda nnyo mu buziba mu mateeka naki engeri gy'oleeta minority report erina okuba zi notice n'ebirala but tugamba it's okay tumuwulirize twagenda okuwuliriza nti tugirationalizing mu myaka 5 tugamba bye byavudde Entebbe gye wabadde mu State House kuba kati ffe tugamba ekitongole bakiveeko naye gw'ogamba nti atujja kitugumbula naye mu myaka 5 tulina njawulo nnyo ne bannaffe abagamba emyaka 3 kati simanyi oba ensonga lwaki teyajja mu meeting zaffe simanyi oba ensonga lwaki kola olunaku lwennyini teyajja mu palamenti simanyi of course ddembe lye obutagenda mu meeting yonna oba obutajja mu palamenti naki tewali agenda mutwala mu mbuga z'amateeka naye ate kati toyinza kwebulankanya ate kakati oli eyo weemulugunya ekyo kyemwasazeewo kyemwakoze kikyamu naki okulembeze waffe opposition waliwa
mu Twitter Dr. Bed Bwanika agamba nti it's evident kiringa ekyeyoleka oluwatu nti obukulembeze bwa opposition obuliwo buyinza okuba bunafumu sebo anti mbuuziza yaliwo okujja okutuwa endowooza ye ensukkulumu ennyo yaliwa kuba zi meeting omanyi wetutuuza meeting nina bye mmanyi ng'omuntu naye ate ne bannange balina kye bamanyi kivudde olaba tutula ne twewabula tetwabiira ne zi meeting nga twewabula ono bujimi akena n'atubulira kino ono n'atubulira kino aba DP aba FDC NP ffenna ne tukubaganya ebirowoozo buli omu n'aleeta endowooza ye kati bw'abanga alina endowooza entegeevu ennyo ye nga bw'asuubira yaliwo okugituwa teyajja mu meeting naye ne ku lunaku lwennyini nga tukubaganya ebirowooza ku tteeka lino teyaliiwo yeekweka kati omuntu oyo shuwali aba tategeerekeka kuba sigambye nti buli kimu nze nkimanyi nina bye mmanyi ebitonotono naawe olina byomanyi n'omulala kati tuba tubigatta kati bw'oba toze kubituwa ggwe ebyo byosuubira nti byebyakabi ennyo webulankanyiza ne ku lunaku lwennyini toliiwo naye oli eri owooza ekyo kyemusazeewo kyemukoze nga opposition eri biki oba mwalikoze mutya oba mwali simanyi na kyeyali ayagala tukole nga bagobe bannamawulire bagyeko amataala ndowooza kati anaatendera kutunenya leader of opposition bakoba batya bannamawulire bajjako batya amataala kino kankikubuza obutereevu nga bwe kiri nga sikukukozesa roll call y'ababaka ani yaliwo ani ataaliwo naye ono ye njagala kumanya oweekitiibwa Mathias Mpuuga yaliwo ku olwo simanyi gwe walaba ki simanyi kati saagala saagala kwogera nti ndi sure nti yaliwo teyaliiwo simanyi naye mu meetings zaffe zo teyaliimu meetings zamwe zo teyaliimu kuba nze nali nzikubiriza teyaliimu ekyo ndi sure so mu house simanyi oba yajja katono emabega n'aba n'afuluma simanyi naye saamulaba simanyi ayinza okuba yajjawoko n'amala n'agenda simanyi saagala mulumiriza nnyo naye muzi meeting teyaliimu nine kwolwo olunaku saamulaba bwe twalimu nabaawo naki saamulaba oba alina yajja n'atuulako emabega eyo n'aba n'agira simanyi lyali nga tuzze ku nsonga ya boycott zino sigwe mulundi ogusoose zize zikolebwa ababaka ne beekandaga ne bafuluma parliament naye zirina ekyamaanyi kyali kivuddemu ekigasa munnansi tetuyinza okusongako ne tugamba nti bwe zikolebwa kino kyekibaawo boycott oluusi zikolebwa kati twakola boycott ne tufuluma luli ku nsonga z'abantu abatulugunyizibwa ababuzibwawo naki tools zibeera za njawulo ze mukozesa ziri mu toolbox nti akati ku luno katufulume ku luno tujja kufuluma fact twakkaanyako ne mu meeting zaffe nga tutula nga opposition caucus twagamba ku kino tetujja kufuluma waakiri batufulumye nga tubasinzizza obwongu n'entigiira naki oba baagala batufulumye era kye baakola niffe twagamba nedda tetugenda kwewala nsonga eno nti newankubadde yesi balina ennamba empitirivu ezisinga ezaffe naye ffenaffe tulina kye tubasinza rules tuzimanyi era n'enteese tweteeseteese okuteesa obulungi ng'ekyo tukibasinza kubanga twakikozesa luli ne tubiremesa n'ogwokubiri ne tukiremesa tugamba tujja kukola kyekimu so twagamba tetujja kufuluma naye batandika ne bannamawulire kati bannamawulire bafuluma beeyagalidde baabakwa ne batwala eni babagalirayo nga bali ne bagamba nti kale katufulume tuddeyo ewaka nti temulina gye mulaga kati ne babuuza banne tujja under arrest kuba kati mutuganya okuddayo mu setteeserezo naye kale katufulume parliament tuddeyo ewaka oba tugende ku bitongole gye tukolera ne bagamba temulina gye mulaga nga bali awo under arrest bagyeko amataala gakanyama gayingidde fulumye ono sindika wano kola ki kugamba yeri tekyali mbeera ya parliament so it was not your ordinary boycott era parliament tulinze badde mbagiyite tugenda kuddayo tetunagiboycottingako mwafuluma lwa mbeera yaliwo embeera nga tekkiriza kuteesa kubanga mufulumiza bannamawulire mugyeko amataala gakanyama gayingidde gali mu kuba gali mu kusindika gali mu kukola ki kati awo tuba tukyateesa kuba kati ffe twajja tugamba twagala kulwanyisa mitwe gyaffe bali batusinze ennamba oba oli awo n'amaanyi kubanga baayiwa gakanyama nga galinga 10
kati lwaki mbanwana n'abo abantu mukakati nfunye saati mutandike kulwana nali nzize kulwanyisa bwongo nga kyenzize nkola era nga mpangula era ne kuluno nga kintandikiddeko era olaba natandika nwana bwentyo sipiika n'anyiga ebisenyonyi byayogedde mu bijjeeko biddemu kuba nkootinze mateeka biddemu oba olaba bikukyokowozeza nnyo so tetwajja mbu tuzze kulwana twajja nga tuzze kulwanyisa bwongo niiro olaba embeera gye bateekawo kati nga tekyali paalamenti nga tulina engeri gyo nga ne bannaffe tulina otegeera bannaye abantu bano baba tuttebwa baliwa bali malwaliro simanya bano bwe basibye naki kubanga baatwala abantu bangi nga bateekamu waliwo kavaani ka poliisi awo kebaali babateekamu ne kafuluma ne network by the way bagisalako network y'oku parliament network y'amasimu gaffe manyi waliwo obuuma bwe bakozesa kuma kuyinza okukateekanga wano ne kajaminga serene eno yonna kati kye bakolangira era nezi video ze mwafuna mulaba nti zajja luvannyuma twali twagala ozisindika immediately nga naye tulina connectivity nga n'amasimu tegayitamu kuba ne banawulira kye bagamba naye batugoba batufulumya tugezaako bakubira mutubuli ekyekiriwo naye nga amasimu tegayitamu nga network bagisazeeko bannaffe abamu kati batwala amasimu g'abantu abamu nga balikodinga nga kanyamagano ono bwematovu ono bunyakata sinasi nga bawamba amasimu kasooka batunzaamu essimu bwoti nga bajja baginyakula ne bakutwala n'okutwala kati ono bwematovu teyali n'omu ku awo basuspendinga nyo okubanga eri arekodinze kubanga twakkanyako awo ninga kakati tugenda kwegabanyamuko bafulumiza bannamawulire bajjeko amataala kati gwe yimirira wali mu koona ne tustationinga ababaka okulikodinga buli kigenda maaso kuba kati nze nali munnamawulire emyaka 14 nga ekyo kikulu nnyo etugamba kati baagala kukola kiwano bagobe bannamawulire bajjeko amataala so nituba stationinga abawerako abamu amasimu ne bagawamba ne kakati tebannagabaddiza ne babayoola naye abamu basigala balikodinga kyobulula mwafuna ku video obwo so embeera nga eri bwitu nga tetegerekeka kati oli bw'abeera ewaka ewuwe tazze n'agamba lwaki temwasigalawo oba kale ne mulwanagana nabo ne mukola ki really kale wali baddewo n'otulagako kye wali oyagala okukola kati oba ogamba nti Ssenyonyi babayiye abo walifunyiza lwaki tewaliiwo n'okola ekyo kyennyini n'otulagako so kati abantu abamu tebategerekeka tubaveeko bubi ensonga y'emmwanyi eno okuva lwe yajja nziraawo neneeteeka mu kifaananyi ky'omuntu omulimi ali ku mutendero gw'omuntu wa bulijjo neneebuuza asigadde wa nga bino byonna bigenda mu maaso bw'otunuulira okwogera kwa pulezidenti okwabaddeyo wiiki eno ng'alaga nti ekyakoleddwa kituufu okubanga UCD eno eggibwawo eteekebwe gye yateekeddwa mu minisitule ey'ebyobulimi bw'otunuulira mwe abazze bawakanya ensonga eno gye mwogera buli omu bw'omuwuliriza owulira nga byayogera oba oliawo bituufu kakati ne mmala nga neebuuza kakati omulimi w'emmwanyi azaako ki nga paalamenti y'ogwayo yagumaze kati kiri wa pulezidenti Museveni omulimi w'emmwanyi ono omuntu wa bulijjo mu kiseera kinazzeeko kise omulimi w'emmwanyi okusookera ddala yeekabireko naye olumala okukaaba asangule amaziga ago alabe bwe yeegatta ku lutabaalo luno nayogera luli neŋŋamba nti kino kye bakoze wano siitingi eno ya paalamenti bo nga balowooza olutalo luno luwedde terunaggwa olutalo luno si lwaffe just ng'ababaka aba opposition ate munnange titwalina aba opposition ffekka mulimu n'aba NRM abaali naffe luli gye byasookera nga tubisindiikiriza naki twasayininga n'olupapula n'aba NRM baatwegattako kusayininga of course abamu baabatiisatiisa bambi lwagendayo n'agamba I will crush you ne babulawo ngamba noonya sibalaba ngamba ono kyali waffe noono yes ba NRM naye litwali nabo nga toyinawo balaba nga babakanze bambi ni mulimu abalemerako nga ono James Kaberuka wa Kinkizi West n'alemerako n'agamba yes ndi wa NRM naye kituufu kisigale nga kituufu Mwai Museveni wagamba nti emmwanyi aziza mu ministry buli kimu kigiremye lwaki abatubuzaabuza era yafulumya ne right up ayina ati kujya yawandiika simanyi oba mwafuna chance temugisomako so si lutalo just lwa opposition lutalo lwaffe ffenna si lutalo lwa Buganda nga speaker bwe yalowooza nti kakati kabonereza Abaganda buli omu newuwe Bukedya
wali abalima emmwanyi bayinza okubanga si bangi naye gye ebiri ebikulu by'emmwanyi eyo so omulimi alina kwegatta ku lutalo luno kubanga nze mu kulaba okwange terunaggwa emmwanyi bwe kisigala bwe kiti jafuuka nga pamba ekirungi examples weeziri kati abalowooza nti twogera byaffe mwami Museveni atuyise abatujju atuyise abalimba ayogedde ebintu bingi naye kaakati ffe tulina examples tugamba UCDA gy'oli mu kugobaganya ezze ekola bulungi nti bwe tuba kugiwa max ku 100 inanga ebitundu 7 ku buli 100 sigiwadde 10 ku kinnaakyo kubanga yes naye ina byetaaga otereeza giwanga 7 ku buli 10 ate ne gavumenti kyeyakola kubanga report mwagiraba ya majority yaba NRM era nga bagiwaana bagamba buli kimu kikoleddwa bulungi naye gavumenti esazeewo ekitongole kigobebwe nabuuza chairperson wa committee omukyala omuyita Honorable Linda Auma ne mugamba otandise oyogera mu report yo olaga ekitongole kino kikoze bulungi abalimi bakifunyeemu buli kimu kitambula bulungi naye ate gye biggweredde n'ogamba nti naye tukijjewo lwaki naga nti kubanga gavumenti esazeewo ngamba sokoleke gavumenti esazeewo kyesazeewo naye kaakati ffenna ffe tulina kisalawo nga mubuuzaawo ku fulo kuganga talina nsonga bambi nambuli kufunga omulaba naye ali stark naye n'ekyokubiri eno ministry gye bagamba nti baagala bitwalayo tulina examples njogedde ku vanilla muringa pamba ebikajjo ezo examples ziri live nti ministry eremereddwa kati kino ekitongole bwe kiba kitambula bulungi oba okyagazaaki in fact ffe twabagamba no bagamba bwemuba mugamba nti kale ministry era by the way nga nabo bakkiriza kyobudola abaasooka gamba nti ministry tugiwe emyaka 3 yeeteekateeke okwo kuba kukkiriza nti ministry teyeeteeseteese tebaba nsonga ndala yonna kubanga bw'ogamba nti kakati ministry tugiwe emyaka 3 kitongole kitambuze emyaka 3 nga ministry bwe yeetereeza kiba kikulaga nti nabo bakkiriza nti ministry gye balowooza nti ejja kukwasaganya ensonga eno teyeeteeseteese terina busobozi kyobudola abaagala giwamu kaseera ffe twabagamba nti bwe muba mugamba nti mwagala kuteekateeka ministry etuke ku level ya UCDA mukikole mutwale ebbanga lyonna lye mwagala mukomeewo mu parliament lwaki mwagala okikola mu luzungu kye tuyita oba ne mateeka in anticipation legislating in anticipation ng'osuubira nti mu myaka 3 ejja kubanga eri ready ng'eri ku level ya kitongole kino ekya Uganda Coffee Development Authority what if nababuuza nobabuuza nti what if ministry yeteekateeka mu mwaka gumu what if etwala emyaka 10 ng'ekyeteekateeka lwaki mukiwa n'emyaka 3 mugende just mweteekateeke parliament weeri ne bwe tugenda yes kati ejja kuba parliament ye12 ejja kubeerawo gavumenti yonna eneebeerawo bwebanga ekyayagala ku rationalizing ekitongole kino ekomewo eri parliament kiki ennyo lwaki mufiirawo kugamba ng'olaba nti even logically kye baliko tebasobola kukinnyonnyola bulungi kubanga okkiriza nti ministry teyeeteeseteese kyobudola bweyagala giwa budde etubagamba ministry mugiwa obudde bwonna bwe yeetaaga temugiwa na myaka 3 yokka giyinza obutagimala it's okay take your time ministry yeteeketeeke mukomeewo mu parliament mutulage obujulizi nti ministry yeteeseteese awo naffe tuba tetujja bawakanya kuba kati kyetuliko ministry eremereddwa ne byebadde ekwasaganya pamba vanilla muringa ebikajjo byonna bigudde ku ttaka ate kati oyagala tubawe n'emmwanyi eri mu kutambula obulungi ate nga namwe mukkiriza temuneeteekateeka tulaba nti wabeerawo ebibuuzo nga bingi ate nga ansantuno eno tulaba bwategeka omukodomi amuyingiza mu kino amuyingiza mu kaawa amuwadde buwumbi na buwumbi ku lwaki ng'ate ebitongole bya gavumenti ebirina okwasaganya wane ministry kati mukodomi we alina kifo ki mu ministry Odrek Lwabwogo mukodomi wa mwami Museveni kati atembeete mwanyi bamuwa buwumbi na buwumbi alina kifo ki mu ministry kuba kati mwami Museveni waba tukakasa nti emirimu ayagala gikwasa ministry mutabani we mukodomi we alina kifo ki mu ministry atubuulire Pineti gwe yali ayagala okuwa emmwanyi luli netuteekawo embeera netumulemesa alina kifo ki mu ministry katulaba nti waliwo okukuta kungi n'emmwanyi kiki ekigifuula eyenkiza ennyo kikino aniwalo kubanga ndalabye ne gavumenti y'Obote nayo erina amateeka ge yali egireetako neŋŋamba emmwanyi kuva dde erina ebizibu bingi bwe biti emmwanyi okusookera ddala bannayuganda
abeetaba mu coffee value chain basoba mu bukadde 12. Sente zetufuna mu nsonga ya coffee value chain zisukka mu kawumbi ka $1 buli mwaka, zikunukiriza okuwera obutabalika buna. Wadde ombuuza nti lwaki embeera mpitirivu ku mwanyi, lwaki Mwami Museveni agifiirako? You answer. Nsonga ya sente. Kyovudola luli yali agala giwa pineti. Kyovudola yabiyingizaamu mukoddomi we. Waliwo factory gye bazimba era nga gendayo abakulembeze bannange eri eyo ntungamu. Factory bakugendayo juzi naye nga abagikulira tebaliwo batambuddemuko nakininga nje balinda kyagala kujja kulaba factory eyo gye bagamba nti bazimba okuprocessing emmwanyi bwe batadda bagizimba ntungamo. Well, era tujja genda baje bali batebaliyo kubanga baweereddwa sente y'omusolo balina okugiwaako akagiweerako accountability kuba tebakozesa sente zaabwe wa musolo. Kati ozimbe factory entungamo, okay, tekyali badde kibi kubanga twagala factory buli wamu, naye gwe mukulaba okuko factory y'emmwanyi yalisinze kubeerawa. Lwaki teri Bugisu? Kubanga balimanye emmwanyi, balina ne cooperative union ku nsonga za mmwanyi. Tulaba nti ebintu bingi tebitegeerekeka, tetuganye era nga twagala emmwanyi erimibwe buli wamu. Naye bw'oba wakuzimba factory odola njagala kugendayo ntegeere ki ekigenda mu maaso eyo factory eyo, kubanga nga bwe kugambye nti ensonga z'emmwanyi tezinnaggwa. Kanjagala ntegeere basinziira ku ki, gavumenti esinziira ku ki okuzimba factory y'emmwanyi entungamo. Tetwagala kusosola abantu bantungamo kubanga nabo beetaaga service ya gavumenti, naye nga njagala ntegeere kubanga emmwanyi eva entungamo bw'ogigeraageranya n'emmwanyi eva e Bugisu oyinza n'okugamba nti eb'entungamo batandika butandisi era nga nabo balina okuyambibwa beeyongere okulima emmwanyi kuba kati kirime kya ttunzi nnyo ku level y'ensi yonna. Erimu bubumbi na bubumbi obwa $1 billion ku level y'ensi yonna. Eyo mu Europe bagula nnyo emmwanyi ne America n'awala, naye okusingira ddala Europe banywa nnyo kaawa, bamunywera ddala. Tulabanga wano e Uganda oba ki kyetuyinza okugamba nti kyetunywe nnyo simanyi. Waliwo ripooti yafuluma ripooti yafuluma mawulire, iyi ripooti eyo yantiisa nnyo nga tusinga kunywa mwenge, nga ripooti egamba nti omwenge gwe tunywa bannayuganda gwe banywa ne Uganda gusinga n'amata getunywa ninga naye sigambye nti tuli bakugu mu kunywa mwenge, just in quoting the report, in fact gwokyogeri no nga sinnakijja nayo. Naye kati bali bo banywa kaawa ku makya, break time, emisana, olw'eggulu banywera ddala kaawa, coffee. Era kyovuddwa olaba kyattunzi nnyo. Kati awo wali obuzibu, kyovuddwa olaba tuli beeraliikirivu kubanga gavumenti ya Mwami Museveni buli kyekutteko kyonoonese. Ebikajjo byayonooneka, vanira yayonooneka, pamba yayonooneka. Kati emmwanyi eri mu kutambula bulungi, abalimi beeyagala ennaku zino ab'emmwanyi kubanga akasente kavaayo. UDC ng'ebalungamya, UCDA nga ebalungamya byonna ngeri gyezi bikwasaganya. Namulabe Mwami Museveni yakoze olukuŋŋaana lwa bannamawulire era omuntu bw'abanga alina kyatembeeta, of course yalukoze kutuvuma ffe, kugamba ffe tuli babi, tuli balimba, tuli batujju n'ebirala, n'aleetaawo abantu UCDA ikoze bibi nnyo. Mwabadde nno mubaka wange wa parliament Kibedi Nsegumire, namulabye Nsegumire nengamba Nsegumire waabwe musajja w'emityana, abantu b'emityana North bajja bimubuuza ebintu ebyo, naye nengamba kale bw'obanga wabadde oyagala kutegeera nsonga eno n'abawagira ekya UCDA okusigalawo weebali, lwaki tewabayise? Nabo ne bakuwa endowooza zaabwe. Abamu bali mu gavumenti yo, mu presidential advisor be nga senior presidential advisor Dr. Ezra Suruma afuna omusaala nga presidential advisor, lwaki teyamuyise naye n'amuwuliriza? Kati kikulaga nti ye alina engeri gy'atambuzaamu ekintu kye, oba mumugamba kiba mumugamba kitayagala kumanya kubanga yali bayise nabo ne bawa endowooza zaabwe ne bafunye bano bapiikinze bano abayisidi babi nnyo tetubalaba nako kugamba ng'olaba engeri gyakivugamu. Naye ffe tugamba nti munnaye tetumwesiga ku nsonga eno ey'emmwanyi kubanga tuzze tulaba yo minisitule gy'awaana ennyo biri bigiremye. Kale
yali tuwaddeko sample n'agamba nti kasooke ministry eyo kesooke etereeza ensonga y'ebikajjo e Busoga n'atuwako sample ebikajjo biddengulu kubanga gye biri biyitirivu babirima ne bivundira naawo kubanga amaanyi ge bateekamu okubirima n'okubiharvesting okubijjayo taani n'ofunamu $5,000 kwegamba omulimi agenda n'abalamuko amaanyi ne sente zaataddemu kati batandise na kusaawa actually ebikajjo ensonga y'ebikajjo yeekalubirawa kiki ekireetawo okukaluba okutandisa n'okweraliikiriza abantu nti oba oli awo n'emmwanyi naye ejja kugwa ebbeeyi regulation government yeregulatinga kati mwemujja kukola bwe muti mwe temujja kukola bwe muti yerungamya yeregulatinga awo we wali obuzibu so singa yali kutte ensonga eyo n'egitereeza abalimi abali mu value chain y'ebikajjo tulabanga kubanga kati taani y'ebikajjo ekendedde sente yali ku $25,000 kati yali ku $5,000 abaffe kilo ya sukaali ebbeeyi yakendeera sukaali ye tukyamunywera waggulu kakati mbuulira obuzibu buliwa ani sente zibulirawo awo wakati awo ate ng'omulimi tazifuna omulimi nga yateekamu amaanyi tazifuna ziragawa kuba singa kiri nti ebbeeyi ya sukaali ekendeera awo gamba n'abalimi twali bagambe naye mutulekeemuko $5,000 gibamala kuba kakati naffe tuganyuddwamu bwe tugenda mu katale oba mu supermarket oba ki ogula sukaali ebbeeyi esse wansi naye kati ebbeeyi tesse oluusi eyongera na bweyongezi eya sukaali naye ate omulimi kaafuna katono kati waliwo azifuna wakati awo yaani atali mulimi kwekweraliikirira kwe tulina ebyatuuka ku pamba byatuuka ku vanira yali tuwadde sample naga nti kakati mu mwaka gumu guno oba mu myezi oba emeka ngenda balagako nti kati ministry eno eri serious katutereeze ensonga y'ebikajjo katutereeze ensonga ya pamba eya vanira katubitereeze bwe tunaamala obitereeza mujja tegeera nti kakati kino tukireese mu mutima mulungi era n'ensonga z'emmwanyi tezigenda kusasika naye tebasobola kukikola olina kyoyogedde nti ensonga z'emmwanyi tezinnaba kuggwa naye nga teffe kusinziira ku bye tulaba pulezidenti yalindiridde yekka okuteekako omukono lifuuka etteeka bw'ogamba tezinnaba kuggwa otegeeza ki amateeka gayita otiti teyayita ku luli netugirwanyisa bannayuganda ne bayimuka naki era n'amala yali yeekalambiriza n'apondooka so kati kyovudde bagamba nti tebinnagwa kubanga n'ebitongole bino byateekebwawo mateeka agayita mu palamenti era etteeka lyerimu lyeryayise okubijjawo tewali kigaana kukitereeza ekyo naye nga ffenna twegasse netulemerako ku nsonga eno nga tugamba naye emwanyi yaffe mugiveeko kubanga siri mulanzi tabeera profeti siri profeti naye waliwo ebintu byolaba naawe nga n'omwana omuto akirabako ekyatuuka ku pamba ekyatuuka ku bikajjo ekyatuuka ku vanira kyekigenda okutuuka ku mwanyi siri mulanzi nekyenjogedde wano olwaleero mujja kukijjukira bwe tuterwanako ffenna kyovudde waziŋŋambye olutalo terunaggwa luno kubanga abalimi gye bali abagenda okukosebwa ennyo naffe ng'eggwanga generally ekyatuuka ku pamba ku vanira ku bikajjo kyekigenda okutuuka ku mwanyi kubanga nga bwe nkugambye ebadde etambula bulungi nga ne sente zeeyongera bweyongezi kati lwaki oba oyagala gisala speed bw'oba ogyagaliza kikyoba ofa ennyo really okujjako okukagala okulemesa abantu abagifunamu oba ofa ki kubanga si nti singa ebadde eri mu kukka nakyo ogamba abantu bano kirabika bye baali bakola obulungi babivuddeko katukyeddize naye ebadde eri bweti kati oba ofa kiki kyotereeza nga bwe nkubuuziza ekintu bwe kiba nga si kimenyefu oba okonerera kyakimba okifikisinga ate ng'eri gy'ogitwala nga bwe nkugambye tebalina evidence nti bakoze ebintu ebitegerekeka abadde ayogera ku operation wealth creation omukulu ono yeerabira mangu simanyi oba myaka oba ki simanyi ngezaako kutegeera juzi yali ayomba operation wealth creation muli corrupt mukola ki mugaba obubizi obulwadde obubuzi obulema kubanga bannansi bavaamu omwasi ndi naswalamuko n'ayomba
nate kakati yagamba nti operation wealth creation yatereza ebintu yegwe omwe emyezi egise gwe wali ayomba nga of course nga bannayuganda bakulaga nti abo bolowooza nti bakola emirimu babbi bubbi naye ate kati agamba nti kijja kutereera. Nkyalina ekibuuzo kye sinnaba kufuna muntu akinziramu mu bulambulukufu bwakyo. Gavumenti emu yateekawo UCDA era gavumenti emu eri mu kuggyawo UCDA obukuubagano buvaawo awo obuzibu buvaawo awo. UCDA ebaddewo egambibwa nti ekoze bulungi nnyo era gavumenti yagiteekawo era gavumenti yegiggyewo. Kati gavumenti bw'enaazimba oluguudo nga bannansi balutambulirako nti olwokubanga yaluzimba bw'enajja netandika odutemaatema tugireke nti after all yaluzimba kubanga oluguudo erutaddewo lutuyambye ffenna. Mwalimu ebinnya mwalimu of course ogera ku nguudo zaano kubanga embeera y'enguudo zaffe zimanyi just mpa kyakulabirako nti gavumenti ezze n'ezimba bulungi oluguudo ne lutereera abantu abadde babonaabona bizinesi zirya ku sayidi zonna nga zaffe olw'enfuufu naki kati nga boolaba oluguudo lwa Salaama road olumanyi bulungi katugambe ne lukya oluguudo olwo kawebwevu luna luteredde. Abagenda mu ddwaliro ekiruddu abagenda wa abakola zi bizinesi byonna ne bitereera. Gavumenti ate yemu nejja negamba nti oluguudo nze naluzimba kakati ngenda dutemaatema ndwonoone tutunule nti olwokubanga yaluzimba gwe kyolaba kiba kikola amakulu. Okay, katudde ku nsonga endala ezigwa mu kkowe ery'amateeka agayisibwa wakati mu kusika omuguwa kye gategeeza eri bannayuganda. Erimu ku tteeka tubadde tunabakubaganyako birowoozo wano ku NTV lyeteeka eriteekawo obukulembeze bw'oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament. Era etteeka eryo nategeezeddwako nti lyakomezeddwawo ne liddamu ne lisomebwa ku floor ya Parliament. Mulundi gwakumeka gubeera gwakubiri ogwo nti linaba baliteeka ku order paper ne temwatuukayo. Okay, ebirowoozo by'oku nnongosereza ezo mu bukulembeze bwa Parliament nga bulambikiddwa biriridde awasebo. Well, ensonga eyo I thought actually naliko ne wano ntujoogerako. Oyogedde ku nti twali tugenda ku second reading bagiteeka ku order paper olaba mukyala atukulembera oluusi mutunulira neneebuuza naye biki bino yagiteeka ku order paper naye nga ne reports tezinaba ready. Okiwulidde report zeteeka nga tezinaba ready tebanazisayininga nazisayininga eza committee ku nsonga eyo kubanga wooteera item ku order paper. Of course yes speaker yavunanyizibwa ku order paper naye wooteekera ensonga ku order paper report zirina okuba nga ziri ready kubanga wetugenda ku second reading nga bwe tukola ku bills zino mover in this case abadde minister is a rationalization ajja namovinga nti tugende ku second reading then chairperson wa committee yabadde kwasaganya ensonga eyo najja nasoma report wabeerawo minority nayo nesomebwa netuteesa naye netugenda ku bills committee stage olumanyiza kati awo nga tuli committee of the whole house olumanyiza ate netuddayo okuliisa naye nga ate mwegendera ku order paper nga report ready za submittingiddwa nga ziri ready naye oba yali akangakangamu obanga asika area obanga akola kikubanga reporting nga tezinaba ready nina ateekawo wali inaga next item nebuzabuzaawo nti kakati kale eno tugireko olwaleero tudagiddira olulala nga ne report teziri ready naye nga bwe nayogera ku nsonga eno ng'abalala bonna bwe baze boogera nga olaba abagiriko balina ebyabwe bye bagoba obanga balina abakozesa buli omu akyogeddeko mwagoberera komiti mwali mu reportinga abaliyo bonna buli yagendayo ng'agamba tezireeteddwa mutima mulungi. So sina bigambo byange byokka naye endowooza z'abantu bonna bonna abeebuuzibwako ku nsonga eno nga bagamba naye kiki nnyo bw'oba ogamba nti akulira sayidi emu ya Parliament alondebwe kale kibeere bwe kityo ate akulira sayidi eri kubanga tulina lead of opposition ne lead of government business lwaki oyagala owa sayidi emu yabalondebwa n'oli naye tumulonde zisaalibwa na buzibu nekibeerawo equity naye bw'oba nga oli ku muntu omu oba huyina ekirala kyobala naye bw'ogaa nti akale bonna tubalonde
nti yesu bagala kulonda chief opposition whip ne government ina government chief whip ni lwaki titumulonda tulina shadow cabinet era nga naye agamba naye tulina gironda naye naye waliyo cabinet naye tugironde committee chairpersons parliament ina committees 28 opposition ekulemberako nnya za accountability park Kosase, park central, park local government ne government assurances zennya zetukulembera endala 24 zikulemberwa NRM lwaki nabo abazikulembera chairpersons vice chairpersons nabo tebalondebwa kugamba mangu ddala omuntu aba alaba nti either ino omuntu gwolumba kuba kati actually naali badde nze nga nemba nina omuntu gwenumba naali kisizeeko akazigo ninga kale bonna tubalonde abantu baleme kulowooza nti olina omuntu gw'otunuulizaamu emmundu naye kati n'omwana omuto aba akiraba naye singa ogamba nti kale bonna balondebwe awo tugamba okay maybe kale lwaki nedda naye kati bwekitunuuliza omuntu omu kyovudde olaba naabo bagamba nti oba oli awo kyali badde kirungi ne bagamba lwaki kirungi nnyo ku kifo ekimu ku muntu ono omu tulaba nti n'omuto aba alaba nti olina ekigendererwa ekirala naye singa yali mugezi mukaawo naga kati olaba kankiteekemu newankubadde nze nina omuntu gwentagetinga naye kale n'okiteekamu bonna balondebwe tunaabisootingira eyo naye teyabuuka. Honorable ojja kunzikiriza tuyingireko mu kibiina kya NUP Mova era gyokola ng'omwogezi waakyo mwatandise okutambula okwokutalaaga eggwanga era nalabye President Robert Kyagulanyi ng'agenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga President wa NUP. Mulamu waki gwe muli mu kutambuza oba kugenda kubinkuŋŋaana waliwo omulamu oguli awo gwe muli mu kutambulirako? Ekibiina kyonna ekiwandiike kikkirizibwa mateeka okukola mobilization kati ffe tuli mu byabufuzi tuli kibiina kya byabufuzi era nga tubunyisa ebyo ebitukwatako byetukkiririzaamu era nga tubibuulira bannansi okutwegattako so kwekola mobilization activities zaffe zino kubanga zikkirizibwa n'abalala abazikola n'abatakkirizibwa mu mateeka okukola ebyobufuzi babikola naye kati ffe tuli kibiina ekiwandiike obulungi so kwekola mobilization activities zino tuzze tulemesebwa ensonda eziwera nga patukyankalanya mugenze eno ne babalemesa mugenze eno mufunye venue eyo waliwo abagibaddeko juzi naye ate kati mugamba mwaba NUP temukkirizibwa gikozesa ne weebuuza kiki kyo kyemufa. Juzi twabadde e Kamuli batulemesa okukozesa venues eziri mu kibuga ate abalala bazze bazikozesa naye nga ffe baga nti otemujja zikozesa ne batutwala eyo mu byalo eyo munda ne twetoloola ne tutwala essaawa ziringa 8 okutuuka e Kamuli kani imagine kubanga tuyise eyo mu byalo ne tutuuka na kikeerezi naye abalowooza nti yes baali batunyigiriza batuyamba nako kuba kati twafuna chansi okutuukako n'eyo mu byalo eyo okubunyisa enjiri y'enkyukakyuka kubanga abantu abali ebiseera ebisinga tebagobera mawulire bayinza okuba tebalina zi TV oba ki so abalowooza nti baali batunyigiriza nnyo ate kyatuyamba ne tutuukako eyo mu bifo ebyenjawulo jjo ttiimu yabadde Abim Karamoja sub-region egye bagamba nti tewaliyo buwagizi bonna obwa opposition mwalabye abantu beeyo nga batwaniriza kubanga nabo bye bayitamu bagagga balina golodi balina ki naye tebabifunamu olwaleero tiimu eri Soroti Eastern Uganda ku nsonga zezimu. Okay. Honorable genda kutukkiriza tugendeko mu bubaka bw'abannaffe abayise ku mikutu gyaffe emigatta abantu waliwo onagambye nti annual webale kutuweereza nze Lawrence mu kikajjo Honorable Ssenyonyi tusiima obuweereza bwo naye ekituufu kiri nti gavumenti eno etya omuntu wa wansi okubeera n'akasente mu nsawo kubanga ajja kuba teyeeguya baagala buli kaseera kubeera nga bagikaabira nti gavumenti tuyambe naye Speaker Among talowooza nti tuli basiru tulaba era tugoberera buli kigenda mu maaso. Kale webale nnyo Lawrence onagambye nti webale nnyo anti ebigambo tebitta nze Kizito Sava
okuva ebuberere naye kati munnansi agenda kuddawa zijukira okuva ku mulinga vanira kati mwanyi naye tusaba nnyo mwe abakulembeze baffe mutuyambe kuba abantu Luganda lugenda ne lutabukako abantu ne lubatabukako okuluwandiika beewola ssente ne bazizza mu mwanyi bali mu mabanja waliwo abantu abeewola ssente ne bazizza mu mwanyi kati bali mu mabanja. Okay. Salute Honorable Joel Ssenyonyi, the competent and vibrant LOP. Ebyaddala speaker tabasumbuwa kubanga ne NRM secretariat yatandise omwemulugunyako tobera surprised nga next term tajikoze na yeno emwanyi mwami Museveni yamulakidde ffe tumutaddeko abiri. LOP, keep fire burning. Twawona ab'ebitiibwa abakementererwa emmeme ebigambo nga bingi gye neeyongera nsangayo ekigambo ekirala naye kale kanfuna omulala. Nze Lumansi Hassan, Mr. Joel Ssenyonyi, amazima gali nti Museveni kyekizibu kya Uganda tuye tutya engeri gy'ava mu ntebe. Katufune omulala ne tutaddeeko linnya. Okay, eyaka. Nze mberenge okuva inansana LOP waffe wamma kola kituufu oyo Abedi Bwanika ne banne baveeko emmwanyi ku ntikko. Okay. Rogers bali ejjusa Entebbe nze ngamba gavumenti etuule wansi n'abalimi b'emmwanyi abasuubuzi b'emmwanyi n'obwakabaka bwa Buganda balabe butya bwe bayinza okukwatamu ensonga ya UCDA okwewala obukubagano n'okwerumaaluma ne Ministry ya Agriculture etubuulire etegese eki. Okay, webale Rogers. Isaac Wanzala Wanzax Aizo watching from West Nile. I do appreciate the program and greetings to Mr. Joel Ssenyonyi and NTV. Thanks for hosting your own. There we go to the need of democracy and free and fair expression of Ugandans in their country, Uganda. Okay. Kale katufune omulala. Ssenyonyi musajja mulungi nnyo mu nsonga ezo era leaders bonna balinga omusajja oyo eggwanga lyandibadde lyava dda emabega ffe ne Luweero tumwagala nnyo. Kale nze Patrick Henry ekigalama nsooka okwebaza honorable wange oyo ffe tukimanyi Museveni Parliament yafuuka theatre mwakolera comedy fenga tunyigirizibwa naye ekiwola bakikwasa ngalo Mityana kwetuli nkwagala nnyo Katamba obaba weebale nnyo mukulu Henry. I request my beloved friend Ssenyonyi to tell us what happened to the house of the speaker which they discovered in UK because people's taxes are being consumed by those people who don't want people to be developed in their home areas. I remain as a supporter of NUP as my party from Kagadi District, Kabamba Sub-County, Bwamukera Village, a senior 4 leaver. Okay. Thanks for the show, Mr. Katamba, and thank you, Honorable Joel Ssenyonyi, for the great work and be a great leader of us, but next to us, as the opposition side, kubanga nze bw'otunuulira Speaker of Parliament atubuulira ekituufu akolera Museveni oba nze Wamala Nicholas Ekansanga. Why they fear people with money? Ndoza kanfune yomu. Good morning NTV, mwebali kutuweereza bulungi nze Sali Gerard of Wankula Foundation Uganda. Ndi musanyufu nnyo okulaba ku bantu nga Joel Ssenyonyi LOP nga ayogera ebintu ebigasa eggwanga lye. Ensonga z'emmwanyi zaali already solved before stepping to Parliament. This regime wants to reduce Parliament powers of directives to powers of ceremonial. Kusabira ggwanga tekimala wabula buli omu alwanirira ensi eno mu ngeri gy'asobola kubanga gye tulaga si birungi. Ebigambo tebitangiraba wano enaakulabye. Ndowooza katusembeyo n'oyo mwebale nnyo mwenna abaweereza obubaka bwammwe tubusiima. Mwebale nnyo, mwebalire ddala n'okugoberera program ebigambo tebitta. Honorable Joel Ssenyonyi, ndowooza katumalirize ssebo ebigambo byo
ebisembayo obubaka bw'abantu obuwulidde ate ekirungi badde nkulaba owandiika ne ŋŋamba ne bwe siibiddemu ssebo tutandikiraawo. njagala kwebaza abatuwadde endowooza zaabwe mwebali kubeerayo kuwaayo kadde ne mugoberera n'okutuwabula abasinga babadde batusiima abalala yes nabo nga bawa endowooza zaabwe. Lawrence agambye gavumenti teyagala bantu bali bulungi, ekyo nkikonyeeko era nga nkikkaatiriza. Kyovudde olaba bino byonna byasasika pamba bikajjo naki naye era esigala ekalambiriza mu kifo ky'okusooka neetereeza biri nga tenayingira ate emwanyi yo nga eri bulungi sooka otereeze biri awo tujja kukkiriza nti kale olina goodwill. Kizito ye agambye nti abakulembeze mutuyambe, ekyamazima abakulembeze tujja kukola ekyo kitusaanidde okukola. Mbadde tubeera zi meeting ne bakulembeze bannange nga mbagamba nti yes tulina disadvantages tuli batono ng'ababaka opposition oba abalwanira ensonga eno, naye tulemereko tutuukirize obuvunaanyizibwa bwaffe tubeere available. Kyovudde olaba nze nvumirira nnyo abo abatabeera available bo ne baddeeyo nga just babeera mu kuyomba criticizinga kitumu kikoze bubi nakinga naye nga toli available. Kati nze nja tambula n'abo abali available, tubeere available tuteme empenda ku nsonga zino zonna. Naye nga ŋŋamba nti nammwe bannansi abali eyo amaloboozi temusirika, kino temukirekera Bassenyonyi bokka. Ffenna ensonga eno etukwatako tagetereme kubeera nti kakati bano Bassenyonyi kati batuyita abatujju tuli balabe baggwanga olw'okulwanirira emwanyi. Kakati ffenna waaki tubeere balabe baggwanga nga bannansi abalala yes nga beebaza mwami Lumansi mwami Mberenge Rogers bali ejjusa yagamba nti gavumenti yaliwuliriza abalimi bano era nga naffe kyetuze tugamba lwaki abalimi bano tutula nabo n'obawuliriza. Mwami Museveni yaise press conference nga tewali muntu alina ndowooza ndala era yakikoze kigenderere. Lwaki bo toyagala bawuliriza buli stakeholder yenna ku nsonga eno agambye nti nedda kiveeko. Lwaki tubawuliriza? Mwami Wanzala yabuuza yebaza abavudde Luweero Prince Henry ekigalama naye tumweba